mu kaweefube w'okunnyikiza enkola ya mmwanyi terimba, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asibye mu ssaza ly'e Busujju ng'alambula abalimi b'emmwanyi n'okwongera okunnyikiza enjiri ya kaweefube ono. Mu kulambula kuno, Kamalabyonna asookedde ku kyalo Mayirye gy'alambulidde ennimiro ya Vincent Yiga. Eno bw'avuddeyo n'alyoka yolekera Engugulo, ng'eno nayo alambudde ennimiro ya Captain Christopher Lutwama. Ebitundu bino byonna bisangibwa mu ggombolola y'e Kakindu mu ssaza ly'e Busujju mu disitulikiti ey'Emityana. Wanalambudde ennimiro ez'enjawulo omubadde emmwanyi enkulu oba ezinoogwa ate n'ezikyali ento. Katikkiro wano wasinzidde n'asaba abantu ba Kabaka okunnyikiira ennyo omulimu guno gw'okulima emmwanyi bwe babeera bagala okweggya mu nvuba y'obwavu. Tewali ddagala ddala, tewali agenda kukuwa ssente zikuwonya bwavu. Gwe weekolera bakuyambako buyambi. Mukitegedde ab'e Busujju? Agambye nti mu kulambula kuno ennimiro z'alabye ziri ku bunene obw'enjawulo. Kyokka n'akubiriza abantu okwewala okuwaalirira okutandika n'ekinene ekiyinza okubalemerera wabula buli omu atandike ne kyasobola. Kubanga era bw'oba oyagala okufuna yiika 10 olina kutandikira ku ky'osobola. Kubanga tojja kusobola kutandika na yiika 10 ssente onoozijjawo. Ne bw'oba ng'osuubula toyinza kutandika na ssemaduuka. Abamu batandikira ku mudaala. Gwe nannyini kulima ofuuka crop manager. Emmwanyi eno yebeera mukwano gwo. Omwana ono ye mwana wo weerabirira. Togivaako, ogiraba akawuka akagiriko, ogiraba akalungi akagiriko, etaddeko ebirimba bimeka, ate teekamu emmere. Okugonjula wamu n'okutendeka abaana baabwe empisa z'obuntubulamu nga kwotadde n'okubaagazisa olulimi lwabwe nabyo tabisudde mu guluka. Ennaku zino mu Bwakabaka tukkaatiriza nnyo ensonga y'obuntubulamu n'Abagereka agiriko nnyo. Obuntubulamu bulimu n'ennyingo ey'obunyiikivu. Abaana okubanga bamanya emirimu. Empulidde omwana omugamba akagambo ak'Oluzungu eŋŋamba eno engogolo bamanyi Oluzungu. Abaana boogerere mu Luganda, Oluzungu balwogerere eri ku masomero. Era n'akiikidde abazadde ensingo naddala abeegumbulidde okutiitirya abaana n'obutabayigiriza mirimu. Omwana bw'ava ku ssomero waliwo omukozi buli kimu yakikoze, bw'amala okulya emmere essowaani n'agireka awo ku mmeeza. Baamuwoleza yunifoomu buli kintu. Omuganda agamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukadde. Ate ye Captain Christopher Lutwama afalasidde abakulembeze bulijjo okubeera ekyokulabirako eri bye bakulembera. Ebiseera ebisinga bye tukulembera bakwata nnyo bye tukola okusinga ebiragiro bye tubawa. Nkakasa nti bwe tubeera ekyokulabirako ekirungi ekyenkulaakulana kyanguyira awo bye tukulembera okutugoberera okusinga okukyogerako obwogezi. Bannabusujju basimye Kamalabyonna okubaka olubu lw'ekigere mu ssaza lyabwe. Twebazza nnyo Katikkiro okujja okutukyalirako mu kifo kyaffe mu luka gwaffe ogw'Engugulo. Tuli basanyufu nnyo mulabako mu kifo kyaffe. Nazibu nnyo okubanga tukyakisa Katikkiro wa Buganda mu maka gaffe gano omukulu Kapiteeni Lutwama muto wange amuleese omulimu ogwo ogenza okuguzaamu amaanyi gwali gwatumalamu amaanyi buli mwanyi yonna gye tusimbanga ekala. Bategezezza nga kino bwe kibazizzaamu amaanyi nga kati engabo baakugirumya mannyo. Jasomeseza tugabikwata biteeka mu nkola n'ate nga ebimu twabikwatako dda twatandikidde okusimba emmwanyi. Tutegeerera ddala nti ssebo w'ekitiibwa Katikkiro omulimu guno gujja kutuzzaayo ku ntikko. Tukakasa nti tujja kugenda maaso n'okuwagira omulimu guno omukulu. Oyinza obutatulaba buli bbanga nga tuli naawe, naye bw'obeera eno naffe eri tuba tunywezezza. Katikkiro era tusseeko ku byalo okuli ekyebweza ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakindu, Nabatto ne Kabaggolo nga bino bisangibwa mu ttawuni kanso y'Ezigote, Emityana. Essaza ly'e Busujju lye limu ku masaza agayimiriddewo ku bulimi era ng'abantu baali abasinga kwe beesigamye.